ng'amaaso gaabwe tegasobola kubeera nti gatemya wabula ng'amaaso gaabwe gabeera nga tegasobola kutemya kubeera nti gatemya nga omuntu wa bulijjo bwe yali badde atemya gagenda kubeera nga gakukunuseeyo nga gonna gali kungulu gavuddeyo olw'embeera eribeerawo ey'akazigizigi wa afidatuhum ng'ate n'emitima gyabwe hawa myereere temukyalimu kategeera wabula nga giyingiddemu entiisa y'ekibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala kyalibeera nga abatuusizzaako kubanga ge makungula gwabwe kwebyo bye baakolanga ebyali ku nsi ebikolobero. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وأنذر الناس تيسا بانتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ناوى مقبردا تيسا abantu abaliwaawo yawuma nti eriyo olunaku yatihim al'adhabu ekibonerezo kijja okubeera nga kibajjira fayaqulu alladhina zalamu bagenda gamba abo abaalinga ku nsi kuno nga bawangaalidde mu bulyazaamaanyi nga bawangaalidde mu bulyazaamaanyi bw'amateeka ga Allah naddala okusamira bagenda gamba nga balaajana ng'ekibonerezo kiyingiddewo olwo bamalayika babanonye rabbana katonda waffe akhirna ojirutuwayo akadde ila ajalin qaribi kwajayo no gye tulaba nti ekubye kalibu nojibu da'awataka twanukula omulanga gwo tubeere nga tugoberera bannabbi tubeere nga tugoberera Qur'ani tubeere nga tugoberera obusiraamu wanattabi'a ar-rusulu tugoberera ababaka awalam takunu aqsamtum Allah alyoka abagambe ng'ababuuza si mmwe mwali ku nsi nga bulijjo mulayira min qablu ng'essaawa eno tennaba kutuuka nti malakum min zawal temulina gye mugenda kulaga si mulijja bakuva ku nsi kuno mukolerera ensi eno nga temuli bakugivaako temwalayira ne mubeera nga mulayira mu bukakafu bw'okulayira nti wano we mulina okubeera temujja kuvaawo kubanga omuntu atuuka ekiseera n'abeera nga asirwalira ddala naddala singa abeera alina ebyobugagga biyinza omumuziba amaaso n'abeera ng'azimba ebizimbe ku buli lusozi ebyeddeeyi eby'amaanyi ebigenda okuwangaala emyaka 200 nga bikyali ku mulembe so ng'ate ye agenda kubisulamu ennaku agenda kubisulamu myaka 5 Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti si mmwe mwali ku nsi nga mulayira nti temuli baakuvaako so ng'ate muli baakuvaako. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وسكنتم نمبيرانغا مولد ببانجا نمبيرانغا مسوز مmayumba في مساكن الذين ظلموا أنفسهم mwasulako mu mayumba g'abo azaamaanyedde emyoyo gyabwe wasulako mu nnyumba ya jjajjaawo nga yafa mu lyazaamaanyi eri Allah naawe ate omuzzukulu n'obeera mu lyazaamaanyi nga jjajjaawo n'otasobola kwebuulirira n'ekyo ekyagwa ku jjajjaawo. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mmwe kennyini nabawangaaza ne musobola okubeera nga mudda mu bigere by'abo abaafa naye ne mutasobola kubeera nga mukyusa buwuufu kubeera nga mutegeera Allah subhanahu wa ta'ala watabayyana lakum ng'ati twali twabannyonnyola dda kaifa fa'alna bihim ngeri ki gye twakola bannammwe bali abaakulembera olw'obusungu bwe baatuteekako twakibannyonnyola nti twabatuusa ku buzibu. kati gamba nti omuntu ayinza okusikira kitaawe nga ddala mu butuufu afudde obulwadde buno obwa siriimu Allah subhanahu wa ta'ala n'amugoya olugoye oluyitibwa ddala olw'amaanyi kyokka n'omwana bw'azzaate mu nnyumba akoze kyekimu Allah subhanahu wa ta'ala agamba sitwakunnyonnyola mukadde waddira mu bigere empagi yafaamu tewamulaba naye Allah subhanahu wa ta'ala yeewuunya bwe yalizze mu bigere bya kitaawo wali badde okyusa ku nsoma y'ekitabo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti empangala ey'obulamu yali badde ekyuka kubanga twamala okukunnyonnyola ne tukulaga enfa y'oli gye yafaamu. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba watabayyana lakum ng'ate kyali kyeyoleka dda gye muli kaifa fa'alna bihim ngeri gye twakola bali be mwaddira mu bigere wa darabna lakum al-amthal tuzze tubakubira ebifaananyi ebya buli kika musobole okwebuulira naye temuyizeemu gy'oli nti tufuuyira ndiga mulere. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقد مكروا مكرهم era tebaakumwa ku ekyo baalinga basala enkwe zaabwe ekiro n'emisana okulaba nti obusiraamu bumenyekawo eddiini ya Allah tegenda mu maaso. wa inda Allahi makruhum
songa ateri Allah subhanahu wa ta'ala enkweza bwezo nazimanyi bulungi nga naye azimenya bapulaninga amenya wa in kana makruhum newankubadde enkweza bwezo zebaali bakola litazula minhu aljibal zaali tezisobola mwakatono okubeera nga zinyenye ensozi obusiraamu lwe lusozi obusiraamu Qur'ani omubaka lwe lusozi enkweza bwe zebaali nga bakola nga baagala okumenyawo obusiraamu Allah abasekeredde nti yadde enkweza bazikolanga okubeera nga basiguukuta obusozi Allah subhanahu wa ta'ala lwe yaleetanga mu busiraamu Allah subhanahu wa ta'ala abasekeredde nti ekyo kyali tekisoboka enkweza mu okubeera nti zisobola okusensera olusozi zibeere nga zilusiguukululawo Allah subhanahu wa ta'ala eddiini yagiriitanga maliridde nga bwe yagamba nti bakola kaweefube okuzikiza ekitangala kya Allah subhanahu wa ta'ala songa ate Allah yakijjuza dda kiina kwaka obusiraamu buzze bulwanyisibwa naye ate bulina okubeera nga bujjaggaziwa wadde nga bw'omukulaba okugwo balinga abaagala okubumalawo. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. فلا تحسبن الله تمجزانكو وبتجزانكو غومنتو كرووزا انت مزما الله مخلف وعده رسله njajja kwawukana n'endagaano ye gye yalagaanyisa ababaka nti waakubataasa era bajja kuwangula. inna allaha azizun mazima Allah subhanahu wa ta'ala tawangulwa zuntiqam ate muyitirivu wa kubonereza singa aba yeesasuzza kuoyo amujeemera. Allah subhanahu wa ta'ala alina ebibonerezo eby'amaanyi. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم مجكر olunaku tubaddalu al-ardu enseno lwegenda okwecanga ebeerenga ekyuka ghayra al-ardi ereka okufaanana enseno gy'oliko olwaleero wasamawati nabwekyo eggulu zigenda kubeera nga zikyuka zive mu mbeera gwe gy'ozimanyiddemu nga mu ssuula endala bw'agamba nti zigenda kwatikayatika zibeere nga zibetenteka ng'emmunyenye zikunkumuka. wabarazu lillahi abantu bagende banjulibwa eri Allah bonna alwahidin oyo omulqahar omukasa akuteekako embeera gwe gy'otayagala naye nga yasazeewo ekubeereko. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. watara almujrimina ogenda kulaba aboonoonyi singa tuli batutuuse mu maaso ga Allah nga bamaze okubeera nga babasibbali wali. Allah subhanahu wa ta'ala kankuwa ekyokulabirako singa wali ogenzeeko mu katale gye batunda ente emaze okubeera nga esasulibwa nga nnyini yagiguza agijje ku mulaalo ogiraba wali engeri gye bagikoliga bagirinnyise ku mmotoka ebeere ng'erinnya mu kwagala n'obutayagala. Allah ategeeza nti n'abalibeera mu bbaliro bagenda kutunuulira. watara almujrimina ogenda kulaba abantu abaali aboonoonyi ku nsi yawmaidhin ku lunaku olwo nga tumaze okutuuka ku lubaati lw'ensi erigenda okuba nga Allah gwagenda okutubalira ku kiyama muqarranina fil asfad nga bakoligiddwa ku njegere nga bakoligiddwa ku mpingu basibiddwa olusiba. Allah lye yayogera nti tewali lusiba lwe wali olabyeko muntu n'omu ng'alusiba nga Allah waalisiba omuntu ku lunaku lw'enkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okubateekako empingu bali wali bateredde nga olaba olindirira ki ekijja oba naawe ogenda ku sayidi y'ab'empingu oba ogenda okubeeramu abo abanaawona. saba Allah atuteeke mu bantu abaliwo n'atuyingiza ejjana. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. sarabiluhum nga baweereddwa engoye zaabwe kubanga tukimanyi bulungi nti abantu singa babeera boonoonyi balina era engoye ezibalaga ezibawula ku bantu abatali boonoonyi. oba wali ogenzeeko ko prison mu kkomera yonna ojja kusanga nga abantu babe balina yunifoomu gye baabawa naye nga si ya mirembe wabula ka yunifoomu akalimu okubeera nga kalimu omuntu okumulaga nti wa wansi era mukozi wa bikolobero si muntu mwesimbu. sarabiluhum bagenda kubeera oluvannyuma lw'okubateeka ku mpingu nga bambaziddwa engoye zaabwe babanaaniseemu engoye min qatranin naye ng'engoye ezo z'emiima olw'omuliro singa gubeera nga guzikombyeko nga boddira akaveera ne kasobola okwemiima singa akaveera ako oba ekidomola nga kisobola okutonnya. Allah subhanahu wa ta'ala z'engoye ezo zagenda okubeera nga yazitegekera abantu b'omuliro z'engoye eziriko okutonyerera
singa zibeera zikutteko omuliro wataghsha wujuhahum an-nar feesi zaabwe zigenda kubikkibwa omuliro omuntu singa ali basuuliddwa mu muliro nga yenna omulaba ng'alinga akatungulu akagenze mu butto akyamukidde ddala feesi zaabwe zigenda kubeera nga zibunye bazibutikiddwa omuliro ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب liyajzi allahu kulla nafsin olunno allah abeerenga asasula buli mwoyo makasabati okusinziira nga bwe gwakola kuno ku nsi inna allaha sariu lhisab ate allah mu kutubala agenda kuba mwangu nnyo obwongo bwo tebubeera nga buzitoowererwa ne bugamba nti tuli babangi tekiritwala obudde bungi allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga ey'okutubala mwangu nnyo era tekigenda kumutwalira budde nga gwe buwandibadde olowooza وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر الألباب هذا بلاغ للناس كالنو eno Qur'an gye tukuwadde erina okubeera ng'ogyetikko gituuse eri abantu bategeere kubanga ekijja omanyi kinyaga bitono ayagala akkirize ayagala agaane waliyunzaru bihi era basaanye babeere nga beebuulirira nayo babeere nga batiisibwa nayo era nabo babeere nga batya ne Qur'ani eno buli ekirimu si muzannyo batiisibwe nayo babeere nga basanyusibwa nayo babeere nga babuulirirwa byonna ebibasanyusa n'ebibatiisa naye waliyunzaru bihi basaanye babeere nga batya n'ebiri mu Qur'ani muno bwina ali mu Qur'ani muno basaanye okubeera nga beebuulirira naye naddala kubimenya amateeka waliyalamu basaanye bamanye annama huwa ilahun wahidun nti ekituliko kyetuliko omulamu omukulu bwe kubeera nti asinzibwa abeera allah omu yekka nga tewali asaanidde kusinzibwa atali allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala agamba waliyadhakkaru era basaanye beebuulirire n'ebisomwa mu Qur'ani wano ebyabannabbi abaasooka n'ebyaliwo ku mulembe gwa nnabbi naffe abaliwo olwaleero tusaanye tubitunuulye tubeere nga twebuulirira nabyo naye abajja okusobola okubeera nga baganyulwamu waliyadhakkara ulul albab babeere nga beebuulira n'ebintu ebyo abalina amagezi bw'oba otegedde nti allah endagaano ze yalaganyisa ababaka kubataasana kubeera nga bafuna buwanguzi beera ku sayidi eyo eriko allah subhanahu wa ta'ala ejja okwesiima kubanga yoyokukwangula naye bw'oba nga otegedde byonna nga bwe bizze byogerwa okuva ku shayitaani bwegenda okwegaana abantu ku lunaku lw'enkomerero walibadde ng'ebintu obyetegula bukyali n'obeera nga okwata ekkuba ettuufu nasalu llah assalamata walafiyata allahuma arzuqna rizqan halalan tayiban mubarakan fihi allahuma najjina min annar ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم